Omulabi waffe ow'omukutu guno tukwaniriza nnyo ne tukwebaza okugulaba. Erinnya Kizito Moses Gambo B anvudde mu kitongole ekya Buganda Land Board. Tugenda mu maaso twawaayo omwezi guno ogw'ekkumi gwonna okulaba nti betuweereza obuweereza mujja ne mukebera ku fayiro zammwe. Kituyamba ffe naffe okwekebera ddala obuweereza bwaffe bwe butyo, aye nga naffe bwe tubanyonnyola biki ebirala bye tukola. Bangi mubuuzizza ebibuuzo nga muzze ku matabi. Tetwerabira kubajjukiza titukyali mu Kyaddondo ne Busiro omwezi guno gwonna ogw'ekkumi. Era mu bifo bino wammanga kanyongera bibajjukiza nti mwena abali mu kibuga Gombola Masekkati, Makindye, mujja genda ne Lubaga, mujja genda ku Muganzi Lwazza. Ate abali mu Gombola y'Ennangabo, abali e Busukuma mwenna mujja genda Kasangati ku Ssaza. Bano bannaffe abali e Katabi bitundu by'Entebe n'emiriraano mujja genda e Katabi. Lwaki twagala tusembeza obuweereza gye muli? Bannaffe abali Makindye Ssaabagabo abo ne bajja genda bali ku Ndejje Lufuka era ku ttabi lyaffe. Bannaffe abali e Nansana n'emiriraano tujja genda wali ku Nakkuule. Bo bannaffe abali e Masuuliita tugende Masuuliita ku Gombolola. Ate abali e Kakiri ne Ssentema n'emiriraano tujja genda e Kakiri ku Gombolola. Obuweereza obugenda okubaayo bwonna obw'ekikugu. Bajja kubaayo abasomesa, bajja kubaayo bannamateeka, tubeereyo n'abapunta, tubeereyo abalirizi b'ettaka n'obukugu bonna bonna Buganda Land Board bwetuusa ku bantu. Mujje mubuuze ebibuuzo, mujje babannyonnyole biki ebyetaagisa okutereeza ku fayiro zammwe. Kino kituyamba okuzza obujja fayiro ezo ne ziba nga zituukana n'omulembe omutebi kati oguliwo. Bangi babuuza kitwetaagisa okuddamu okwewandiisa. Nedda, Buganda Land Board ewandiisa omuntu omulundi gumu okujja nga ebyali bibulako ebiyinza okutumibwa ku fayiro yo okubeerayo. Genda ne fayiro namba abasobola mugende na risiiti k'obadde osasulira ebya Buganda Land Board ne kopi y'endagamuntu togyerabira. Ssaabasajja Kabaka awangaale.